lwaki nti director ono aliwo singa director Andrew olwaleero tamanya nti script eno neetaaga obuyambi otegeera n'akiraba ng'ebulayo ennaku bbiri tugende mu shooting kitegeeza director gwe tugenda okufuna tafunye budde kutegeera script gy'agenda ku directinga kuwabula director Andrew n'abazanyi kitegeeza agenda n'ekyo director Andrew kyateeseteese oba nfuna bulungi kyaba atambula nakyo. So ba director tubamaze olwo tuzze kwani kakati awo kuba eri twamazeeyo kaliwo kyetutuuka tetugenda direct tumaze katuli ku muzannyi wano mu kuzannya olwo kamera esimbye tuli mu kuzannya. So ebimu kubikola filimu ennungi ye muzannyo omulungi ayambadde character n'akolera ddala ekyo kyennyini character script kyegamba. Yes, because twalabye script twagiteeseteese bulungi ne director tumuteeseteese buki bulungi katuli ku muzannyi ku lunaku lwa shooting tuyinza okuba twateekateeka omuzannyi mu script yaffe ajja kuba ayina waatudde alimu banene mu mboozi ne banne bamubikire why mami wa afudde oba akasimu kavuga mami wa akoze eki afudde ekyo kintu kyantiisa kakati reacting otya facial expression ye yes ejjayo ekifaananyi ebyaddala omuntu gwe babikidde nnyina abeera atya mu kaseera ako. Jjukira omulabi ono alaba firimu yaffe tayagala kumanya biki byaliwo ku olwo kyayagala okumanya bakubikidde ontegedde okubi omuntu gwe babikidde ekituufu bwatyo bwabeera nga gwe bw'okikoze ontegedde oyo muzannyo omulungi ayinza nno okunakuwala era ddala ne tumulaba face ng'ejjudde ennaku naye kano naku katukayiseewo batugamba oba mubawa butungulu paka kati waliwo siini yeetaagisa amaziga mubawa butungulu amaziga gano ne gajja ekintu kino mukitulaininga mutya kuba ze enseko nnyangu naye amaziga si mangu nnyo kati ng'enseko bwe ziri ennyangu n'amaziga bwe gali amangu because nti yensoba kitukola rehearsals emyezi gino 6 gye tumaze mu training ebyo twali tukolako gwe mulimu gwaffe tulokwasanyo badde omutendeka butya bwanaakaaba era amaziga gajje alaja naye asiite n'ebigeri n'emina gikole ki giyiike agaddala sigaafunye obufunyi awo ku gundi agaddala because nti oli mukugu mukyokola ki mukyokola nti omuntu yenna nga si mukugu tosobola kukola ekyo era naawe omulabi tojja kukiraba because era ojja kulaba nti ono yatulimba eno si firimu omuntu gwe babikidde abeera bw'atyo kyaba firimu kyekifuula firimu okuba nga mbi endala nga nki nga nnungi. Omuzannyi tumulabye tugenzeewa kakati bwe tumala omuzannyi nitulaba owa kamera kati tugenze ku nkwata y'ebifaananyi abakwasi b'ebifaananyi balimu ebika bingi betuyita bakameraman waliwo shots ezikuwa mu firimu nga zikuwa okusinziira ku script kati olina okuba nga kameraman gwe wafunye ategera shots ezo ze weetaaga ne script ateeka okuba nga agimanyi era aba yagiyitamu dda kameraman ateeka okuba nga script emuli mu mutwe kwebyo byagenda okushuutinga. Kankuwa ekyokulabirako kankuwa ekyokulabirako tuyinza okuzannya script yaffe erimu omugagga wa myaka 8 egy'obukulu abakozi mulimu owa4 mulimu ow'6 mulimu ow'8 mulimu owa mmeka banene bwe bati mulimu ne bakanyama abamukolaki abamukuuma kati ono omwana w'emyaka 8 yabeera boss kati mu script eno mu lugero lwaffe
gwe tulina okulaba nga ye mugagga era yakulembera buli kimu. Kati mu nkuba y'ebifaananyi cameraman oteeka otuwa shots ezifuula ono omuwamaanyi kubali. Oba ontegedde nti buli kaseera tuyiteeka okumulaba nga ye waaki, naye ekyo nga kiva ku kifaananyi kyotuwadde. Nti bw'onaatuwa shooti nga boosi alinnyo eri wansi bw'ati ate nga bano bali waggulu bwe bati, ajja kubula ekifaananyi omulamo gana okukola ki? Jjukira bulijjo boosi yabeera waggulu w'abakozi, wadde muto wa myaka 8 mumpi bw'ati oteeka making sure nti omukulembeza. Kitegeeza olina okuba nga olina obukugu obukuba shots ezisobola okumufuula omugagga oba ow'amaanyi. Kuba yabeera atoterola eyo. Olina okuba nga olina obukugu obusoono ow'amaanyi wansi waliwa wansi w'ono mukama we okusobola okugyayo ekifaananyi. Kati awo obwo obukugu bubeera bwa cameraman. Cameraman omulungi awedde olwo tugenzeewo. Olwo tugenda mu kumaliriza project yaffe, tumaliza shooting, tukozemu editing. Kati editing tetunnatuukayo. Okyeba editing tetunnakukola ki? Bansonyi omwaka eseemu. Editing tetunnatuukayo. Tulina ebintu bingi nnyo bye tukwasaganya mu firimu omu okuteeka. Kati nga tunnagenda mu editing waba byetaagisa kati tulinamu amataala, ekifaananyi kyalabisa kitya? Waliwo layita ow'amataala owa sound lighting nkulu nnyo mu film. Lighting owa kamera si yajja nabyo. Eno department ndala. Ono ali ku lighting, ono ye ali ku mataala, because ekifaananyi kisobola okuba nga kirimu enzikiza. Watugaa nti oli ali ku sound engineer. Kati na prompter prompter kati yabeera abawa kyekiddako mu script ya director. Director akola ne prompter. Kwa director yo obudde wabeera ku set wano. Kati prompter ya muyamba nga tugenda tuli ku scene namba bweti. Egamba bweti. Tulaba kino na kino. Oye prompter. Osegedde. Kati la ku set ye mtu nakola location bye before. Ani akoze ku locations. Gundi yatugamba nti katulina kushootingira. Bajjukira nga tukyali mu script. Script eyogera. Negamba nga tuli mu katale. Nga tuli mu katale tulaba Nakyeyune ne Robert batunda butungulu. Tudda mu hoteri, tudda ku boda, tulaba taxi, tuli mu buliri, tuli ochegeera locations. Oyo nno mukulu nnyo. Taani atali mukulu. Kuba location nayo giraba ematalinga nnyo ne film. Location nkulu nnyo. Era oyo muntu abeera n'abamuyambako kyenkana kuba gwo mulimo muki munene. Abeera n'abamuyambako okulanga location ezo zibeera nga ziri weziri. Oyina costume designer. Olwo costume designer ebyambalo byonna ebiri mu script n'ebyo byonna tubikola tuli ku bya muwandiisi. Script writer yawandiika ki? Kwa script yawandiika kye tulina okwambala. Yes, because yakudesigninga. Wayambadde sali ya white, okutta essimu, okutta omuzindalo, okutta radio. Kati ono script ono costume designer alina kuleeta bibye nti anze okusinziira nga firimu bwenjiraba n'obukugu bwange nga costume designer nze mbadde nteesa yambale saati ya bimuli. Kubanga leetamu magezi gange totawaana kubanga omuwandiisi yawa ku kyakuleeta ngoye bazanyize banaayambala. Oba okubagamba nti bannange nti agenda okuzanya siini eno neeno ayina kuleeta ngoye zino bweziti. Osegeera kati n'owa make-up oyo omulimu gwakulanga abazanyi balayika buki omuzanyi ajja kujja like ekyokulabirako tuba tuli mu hoteri we tuli twaba omukyalo omulungi yesiza ka lipstick tuyesiza kaki alabika bulungi nena atonya mooli wateeka okubaawo eyamukozeeko
okulaba okutonya emmooli gyakola ki gyatonya. Kati owa makeup naye mukulu nnyo mu firimu yaffe. Lwaki? Nti omu nga oyo atambula ne costume designer olwana okumwambaza wano ng'agenda mu ka makeup ng'amukolako ng'anyirira. So abantu bano bonna nga bwe tubamenya abeetolerako firimu bonna baba wansi wa script writer ne script editor. Toyongeramu kikyo tojjaamu kyewasangamu. Of course. Nedeba temuyingiridde nnyo mirimu gyaffe. Kubanga kati nze ondese ku seti nga costume designer nga makeup artist nga DOP nsuubira nti obukugu bwange era nange njagala okwongeramu ekyo kyendaba ekinajjayo firimu obulungi. Lwaki tonzikiriza kugatta mu kiri mu script oba mu kujjamu ekyo kyondaba nga tekyetaagisa? Ani akati obuyinza obujjamu oba obwongeramu ani abulina? Ani akati olugero lwaffe luno twaluteekateeka okusinziira ku muwandiisi era ne tuluwa buli kimu kye twali tubeetaaga okulukola ki okuluwa. Kati gwe costume designer kale ssebo oba nnyabo wandyagadde kwambala bbulu naye omuwandiisi alina ensonga lwaki yalaba bbulaaka. Ontegedde? Kiina kye kyali kitegeeza okwambala bbulaaka. Osegeera bbulu twali tumumanyi nti gyali ne twamulekawo because of story yaffe egamba nti ng'ayambadde bbulaaka okuba kala mwali temugyagala. Kala si kugyagala ne buli lugero lulina ebyalwo. Kibanga bwonaakera ku makya ng'okola firimu y'obuwangwa n'ennono. Osegeera essuuti ziba ntono era kulaba ku mbugo. Era nsisuubira nti tunalaba amasuuti tunalaba ebitengi. Kiyinza okuba kiki? Mpozi ng'ate ogenze mu nnono y'abali ab'ebitengi. Naye oba muyawane waffe e Buganda. Bw'oba muyaffe e Buganda waliwo ebyambalwa ekkanzu ez'omuleera tulaba ku mbugo tulaba ku gomesi ebintu bwe bityo. Waliwo nezino engato ze bayita ez'obukalabanda oba ozimanyi? Ezo ez'obukalabanda tusuubidde okuzirabako. Era gye kwesanga nga tuyinza n'okugendako eyo ne tulaba ku ssabo. Osegeera yennono yaffe ng'abaluusi Abaganda. Okiraba? So kati ebintu ebimu tuyinza obulabikola ki? N'obugaali obwo bw'olaba obugaali bicycle bukola nnyo mu firimu z'obuwangwa. Lwaki? Nti nnono yaffe okuvuga obuki obugaali oyinza otalabamu nnyo mu mmotoka. So byebimu nti lugero lulikwata ku ki? Lugero kika kiri mukoze ki? So ani agattamu ani ajjamu? Kati omuntu agattamu era ajjamu abeera director ng'atambulira akolagana n'omuwandiisi oba nannyini lugero. Ontegerizibwa okujjamu oba okwongera. Kati ate tabeera yokka akolagana ne editor. Editor anagyeditinga eringa ewedde ng'egyegendera. So ne editor abeerawo wano ku siini nga tushuutinga. Ate kimwendagisa kubeera ku siini talina era kubeerawo. Editor osobola okumuwa gwe kyewamaze okukwata naye olina omuwa script n'alaba ki kye mulamwa ki. Kati yeesanga nga mulina bye mwakwata nga wano mu final copy tebyetaagisa abijjiramu awo. Abijjiramu wano kuba tukwata ebintu bingi. Weesigana nga firimu tugikwatidde weeks 2 oba omwezi naye nga firimu gye tugenda okukwata tugikwatidde omwezi ya ssaawa emu n'ekitundu eddakiika 12 oba eddakiika 9 oba eddakiika 6. Osegeera? Kati eddakiika 6 ezo zivaamu obuntu butono. Kitegeeza bagitemyetemye nnyo bingi bibakoze eki bibajjeemu ne balekamu ebyo eby'ensonga. Kati naawe nkirabye editor obuyinza alina bungi mwamuwa bungi bingi nnyo byajjamu mu script. Kuba kati ffe abakamera lwaki mwatubonyabonya okukwata ebyo byonna? Ani kakati editor lwaki bigenda kufuluma? Lwaki okwata bingi? Nti tulina kye tuyita tulina ziteekisi ez'enjawulo mu nkwata y'ebifaananyi. Okiraba? Ekyokubiri nti omuwandiisi ono bwe yawawandiika wano mu kubishuutinga tushuutinga bingi because tukimanyi nti waliwo kye tuyita emergency in case singa tutuuse nga teeke gye twakubye
si ya mutindo tulina tusobola okujja tuteeka endala eri ku mutindo katuteeka okuba nga naye twagikubidde mu shooting nti tujja bujja eri ne tukola ki ne tuteeka wano yenso kyo omuntu tusobola okubeera ne teeke nga 20 nanga muzisevinze gwe mulimo gwaffe ziba nnyingi nnyo nanti gwe mulimo gwaffe tuteeka okubeera nti tulina capacity etumala okuba nga tulina kwetusavinga ebintu ebyo tulina disiki nyingi zetulinaabadde ŋŋamba nti teeka 2 at least kale 10 owagambidde omuntu ono akizannya ogusooka kyagaanyi n'akiddamu nekibulamu n'akiddamu ogwokusatu nekibulamu maybe n'ogwokutaano nekibulamu naye kati ku gw'omukaaga ng'ofunye ekituufu kati wamugambire okuteekinga 6 alisi 3 wandibadde ozigjeewo n'osigazaawo 3 mu nkola ey'obukugu tekisi zonna ziba za mugaso buli emu ena weekola ki weegenda kwajjukira ziba za njawulo tebateeka yokka nti emu nekekanga nga tutudde wano tuyinza tukuba eno yokka nga tutudde jjukira tuli bameka tuli 2 gwe bakuba nange ne bankuba ez'enjawulo zonna ziri mu siini etya mu siini emu kati wesanga ziba nnyingi kati ate wali twagala mu teeka emu oba 2 kati n'okuba n'ebintu bingi footage nga mungi tujjemu kimu ekirungi oye muzannyo omulungi tulina Isma ono mutandisi wa Perfect Movies Entertainment nga bwe yatugambye tuwayaamu tumanye emboozi ekifaananyi kyolabira ku screen eyo abantu bano ki kye bayitamu okulaba nga bakutuusaako si ddi gy'oguze mu library noga nti bano bazannye majaani kale aga amajaani gwe gwolaba omanyi bo kye bayiseemu so tutunuulira ensonga za firimu Isma efirimu zino zikolebwa ekyamazima nga ezimu tezitugaganye na mutindo era tubyogeddeko ebiviirako firimu zino obutatuukana na mutindo oyinza okugamba nti kati we tutuuse waliwo ebitongole ebimu oba waliwo ne TVs ezimu ezigezezzaako okulaba nga zaaniriza ebinnauganda bino byetukola ki byetuzannya omutandisi w'ekibiina ali eyo omulala oba omuzannyi ali eyo omulala alaba biki by'oyinza okumunokolayo ebitintini ebiyinza okuleetera sponsor okusponsoring nti mwakoze firimu n'akibanga eno ngitaddemu ssente oba okuga nti okusinziira ku firimu eyo gye twakoze tugenda gizannya ku TV yaffe gundi kakati ekyo kiddayo eri badda gye tule nti omutindo gw'okola gwe gukuwa ekiddako naye ekyo era kitandikira mu kweteekateeka n'obukugu buteemalirira kuba omukozi wa firimu oba omuzannyi wa firimu tekolebwa muntu omu oba 2 erina kkulu nnene waliwo ne bitwogeddeeko nga baliyo mabega tosobola kubalaba kati kuleba nnene nnyo ng'eyafumbidde abazannyi emmere weebali eyakoze ku byentambula eyafumbye emmere bingi musigera wuyinza okulaba firimu ng'erimu embuzi okyaba embuzi teyeereeseewo waliwo eyagireese okitegera era n'ensonga kyekola ki kati kale ttiimu nnene nnyo ebeera emabega eyo naye kikola firimu embi oba ennungi nga nzira ku kibuuzo kyo nti badirectors abamu oba abakozi ba firimu abamu tebamanyi kyakukola ebintu bajja ne babama ne babigwamu bugwe yeekola bibye tebasomye firimu nti oli asobola okubeera mu perfect kankuba ekyokulabirako asobola okubeera mu kibiina kya perfect nga muzannyi ne tushootinga ffenna nga waali alaba oluusi ne mu rehearsals ezimu awetajja oluusi bwe tugenza ku location mu shooting azze lwe bagenda mu shootinga talabye bibaddewo okitegeera kale olumala okushootinga ng'akomawo eno nti naffe firimu tusobola nange firimu nsobola ogikola kakati mmanyi nti kati nange ngenze kandenga ekibiina ekyange talabye bibadde mabega jjukira ebintu ebisinga obungi mu kukola firimu tebibeera mu maaso g'abazannyi bibeera eno biri tekiniko nnyo waliwo ababivunaanyizibwako okubikola kati gwe omuzannyi olaba direkita ku seeti omuzannyi olaba kamera ku seeti olaba kuga nti tugenda mu shooting tomanyi biki bibaddewo eno
nteekateeka kyezibadde ogwo gwakuzannya ontegedde omuzannyo ogwo gwakuzannya kati singa ofuna obudde obutegeera ebibadde n'emabega obwo obukugu tobufunye kati gwe kameraman ne bakushutinga awo naawe oyinza okubazannya ki firimu olw'okuba gwozizannye naye tutategedde kikibadde luddawa mabega. Ekyokubiri nti tetusomye firimu tetusomye tubiguddemu bugwi bitukoze tubinaako experience ate sitwagala kwebuuza baibeka mbabuulire abakozi ba firimu ebitundu nga 9 ku 10 beekola ebibaagala tebeebuuza ejja kusingana n'ekibiina nga omuzannyi waakyo tasobola kuva kunyumyako na muzannyi wa kibiina kirala ekyo nga bali bye bakola tekisoboka nga kiyina n'omugobe mu kibiina twabasanze omuzannyi mu kibateekamu abazannyi andi ate embeera yeeri ye gavumenti ey'okubeera nga director tayamanyi osegeera era ojja kusingana badirector abamu ye muzannyi ye muwandiisi ye yakoze ku location ye yakoze ku transport ye yafumbye bagamba ebitundu nga 7 ku buli 10 ebya firimu bibye nga bibye muntu atya tekisoboka mu firimu eyo firimu tebeera ku mutindo era bwe bali beeka mbabuulire ne kino awo bwe bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga bavumaganya firimu yaffe kuba te ebibi byanguwa okugenda ku katale byanguwa ebibi ebisinga okwanguwa kati ebirungi birwawo kuba tuba tukyabiteekateeka onsegeera kati wokolera firimu emu otuuka ogifulumya akola ebibi abakozeho firimu nga 6 oba ontegedde kati nebiba bingi ku katale kati gogenda okuleeta eyemu nga n'abantu tebakyayagala nagiraba kuba baleba ebibi biki firimu byabwe binagana tebinyuma naye olwaleero wetuuse Uganda ffe abamu kubasinga okukola firimu ennungi mu Africa era tulina firimu nnyingi ezigeze ne ziwangula ku international level. Tulina abazannyi bangi abawangudde engule mu mawanga ag'enjawulo because of film. Firimu zaffe ennungi ze tukola olwaleero zireesa amakampuni okwagala okutuwa sponsorship, zireesa zi TV ez'enjawulo. Uganda balina bwe batuuse mu kukola ki? Mu kukola firimu. Firimu ze leka tuzirage. Era bw'olaba emikutu egimu egya TV kiriko firimu eziri ku mutindo mukitegeera. Era firimu ya Uganda olwaleero etandise okuleeta kasente. Ne TV ejja negula firimu yo nekati nekuwa kasente naye egula mutindo. Nga wakoze bibi twakoze eki bitwayogeddeko gwali eyo weyambisa abakugu okulaba nga firimu ye ebeera nki nungi. So tokola gwe kyoyagala omanyi kakati eno firimu yange teri ayinza kumpa mateeka. My friend osigadde ojja kubikola naye nga tobifunamu because nawe ogenda biteeka TV yonna olwaleero okulaga firimu yo erina okuba nga eri ku mutindo ng'eyise mu mitenda miki mingi. Kati emitenda egyo gyogiyisizaamu gino gyetwalabye eno yekigenda ogifuula ennungi because buli ali ku kulu okwo mukugu mukyakola. Tekikweragisa kubanga kampuni eyo balina abakugu abo nedda. Ojja kusinga n'ekibiina kyo nga tekiri mukugu n'ogwo kabeere gwe nannyini kyo. Kakitegeeza nga abakugu bonna olina kubajja bweru bonna. Sinakindi n'abazannyi. Tozannyisa muzannyo wa kibiina nga talina bukugu obwo. Kuba firimu ajja kukola ki? Kuba firimu ojja gyonoona. Okitegedde? Oyinza okuba n'abazannyi nga olina abazannyi nga 20 naye nga tekuli mukugu n'ogwo, tekuli afunye experience kuzannya ekyo. Kati osooka omulekeyo eyo. Oyina ekibiina oba tolina? Kibeerawo bibiina bingi we biriwo naye nga tasobola kugamba muzannyi nti jangu onzannyire kino nakizannya nga kino okola ki naye naaba muzannyi. Kati awo nga gwe director kuba ebiseera ebisinga obungi wano badirector b'ebibiina bebeera badirector bannannyini bibiina bebeera badirector ba firimu okitegeera. Naye waliwo nannyini kibiina waliwo ne director. Fena osobola nga gwe nannyini kibiina era nga gwe director naye olina okuba nga oli mukugu. Ne bw'oba toli mukugu funa director, funa abakozi bonna abalala oba obasasudde
oba tebasasudde kasamba nga mukutuuse ku nzikiriziganya bakole omulimu muki omulungi. Ne kino kanki batangazeemu gwe omukozi wa firimu oba ayagala okukola firimu ennungi, weewale nnyo okugamba nti kino kibiina kyaffe, bino bintu byaffe, oyo gundi ampabula atya. Ow'ekibiina ekirala munoonye because nti oyagala ojja kumwetaaga, ojja kukola ebibi ebbanga lyonna ly'olimala mpaka ng'otegedde. Abantu bangi bavudde mu firimu, tukoze firimu nyingi naye firimu tetuzifunamu, tezina we ziraga. Okola firimu niteekaawo kwataddemu miliyoni zo 2 naye n'otazijjaamu. Omanyi lwaki? Firimu wakola firimu yo, kasooyo ogirabako n'omukyala n'agirabako ne basiima mwakoze biwedde. Otegedde abaffe akatale ekyo kyekaagala kyokoze. Kati olwaleero TV weeziri nnyingi naye buli TV erina kyeyagala. Otegeera ojja kitwalayo baga nti kino fano tetukiraga, omutindo si gwegwo. Ojja onyiige nti alaana ba TV banzalaye tebatwagaliza, batuwalana. Olaba weemazeeyo batuwalana naye ng'ate kituufu wakoze bintu yokwesanyusa, oluusi kusanyusa mukyalawo, oluusi kuba nekyo nakyo weekiriba nekino mbadde nkirabidde. Abakozi ba firimu balina omuze ogw'okweyagalira mu bibiina, naddala directors balina omuze gw'okwagala abazanyi. Ogwo omuze bagulina mungi nakwanonye nnyo ebibiina. Yes, by the way kisinze n'okwonoona ebibiina bya firimu, nakwana omuzanyi. Kati anaamuwaatya ekitiibwa anaakola atya byamugamba okukola? Tasobola, because omuzanyi tasobola kumukwana n'omugamba nti ate azannyi n'oli. Oba ontegedde? Tasobola kumukwana n'ogamba nti gwe firimu togenda kugizannya. Tekisoboka, because omukwanya omugamba ngenda kuwa firimu yonna ogizannye, gwe main character. Era tosobola nakufuna director kuva bweru. Oba amanyi oba tamanyi, munaye ate oba munaye endagaano gye twakola. Kati ate obuzibu obugenda okujjira mu kibiina wajjemu omuzannyi omupya omulala omuwala naye ogenda kumukwana kuba olwedde ono oba wamumala oba tukyamwetaaga naye nga mu kibiina mwali. Kati bw'olaba obuzibu obugenda okujja nti ate bw'onookwana ono naye akyaliwo, olaba ogenda okukola okutabula. Kuba ono ajja kunyumizaako oli nti director yankwanya. Sina kunyumizaako, tajja kuzannya kyoyagala ng'oli waali. Onfunye? Ate natujja kumukkiriza kuzannya na mulenzi mulala laavu. Tulina script eri mu siniyo mu buliri naye ayina gizannya n'oli. Kati gwe tojja kukikkiriza, ojja kwagala gizannye naawe. Ate na bukugu feeling zijja kukukwata nti kibagenda okuzanya ekyo. Badde ngamba ku bukugu bw'olina nga director oba omaze okulaba nti it is just acting. My friend, ebbuba liri international, ebbuba lijjira buli wantu. Kati ebbuba tomanya weri. Yes, kubajjukira firimu yaffe ejja kubamu okweyambula. Osegeera omwana ayambala akantu akampi bwe kati, oluusi ayambala yeesibeko bwekitibwa ati. Kati ebitundu ebisinga obungi eby'omubiri bijja kuba bweru. Agenda okuzannya n'omuntu omulala. Jjukira Katonda yakola omukazi omubiri gwe gugonda, ayina ebbugumu. Osegeera kati ate ffe abasajja otumanyi kasookola ku mubiri bw'oti pulesa zikkubirawo. Osegeera kakati ojja kwesanga nga director ajja kutya omwantu ono omuzannyi ono omulenzi okuzannya n'ono omuwala siini eyo. Kati olaba bagenda kuteekawo feeling oba oluusi n'ogimugjamu agiteekemu omuntu omulala talina kugizannya. Ate awo wonna firimu eri mu kwonooneka. Oli mu kwonooneka ky'oba olaba omulabi afuna kiri ekibi. Firimu yayo tebinyuma, kale raba bazannye biki. Omanya olwo firimu wabula abazimanyi n'otusinga. Kale olaba oli oyo yazannyanga gundi ate nze ndaba kino yandibadde akizannya bulungi nnyo oba lwaki si gwe baateekawo. Of course. Otegeera
naye nga wawadde enkokola eno wansi eno emabega waliyo enkokola mpitidi. Omulabi tamanyi nti lwaki ono teyakola ki. Tamanyi kyaliwo. Oyinza n'okuba nga director kangeze omuzannyo oli olina kyoyagala azanye, muli ku location, muli ku set, muli ku shooting, naye olina okugenda omumutereeza okulaba ng'azannya buki bulungi, omulage nti njagala ozannye bwoti. Okitegeera? Kati lengero ono gwamala edda okugamba nti weewaawo I love you, bwakulaba ng'okwata kuoli wali omulala, laba kyogenda okusiga emmanju eno, ojja genda omugamba nti gwogenda mu kamera ganti nze mpula n'obulwadde ndi mulwadde sirina maanyi. Eyazze nga mulamu ng'azze kuzannya ajja kulwalirawo, pulesa zamukubye, wamusuubiza bingi, ate alaba olina omulago gwokola ki gw'obitaddemu. Byebimu ku bisinga okwonoona. So mu bufunze nti director toyina kwesembereza muzannyo ono yenna mu buli kika kya muzannyi ng'ali mu kampuni yo, ne bw'aba mulungi nnyo 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 ga nti mu butuufu taleke kaasinga ne mukyala wange oweeka, please mwerekereze ku lw'obulungi bw'omulimu. Okitegeera? Bw'otamwerekereze ogenda kutta buli kimu. Firimu egenda kubeera mbi complete, agwe kennyini gw'ogyettidde, sente zo z'otaddemu empitirivu ogenda kutandika okuzikaabira. Kale firimu nendekamu obukadde bwange bwe buti, firimu tewali yakola ki gyeyalaga. Ndowooza ba directors oba ne bannannyini bibiina beewole eno ewaffe wala gye tuli. Ffe kimanyikiddwa teri kwekwana ku mulimu. Boosi takwana mukozi, nammwe abakozi temuteekeddwa kwekwana. Ndowooza ba director mu kikopo ekyo. Isima njagala kuddayo wali we natandikidde nga nzigulawo sheeno. Mbuulira example tuziina wadde wano sijja kuziwa naye n'atulaba ayinza okubaako eyo gy'agamba. Ekibiina nti Perfect Movies kiina firimu gundi gye kyazannya neenyumira nnyo 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 omulabi, kyokka ate ne kiba ne firimu gundi gye kyazannya ngati oba bino oba kati bazannyi biki, abazannyi be bamu, oba oliawo ne wali we baba scrollinga script writer y'omu, abaakwata buli kimu be bamu. Kati ekyo kiva ku ki? Lwaki tulaba firimu eno ng'enyumye ennyo, eno ne tulaba nga tenyumye? Kakati kyera nkuzaayo wale, ebiseera bisinga obungi buli wobeera ng'okola firimu tuteekamu okwebuuza okw'enjawulo. Nyinza okuba mpa example nti bwe nali nkola Sandra nagikola okusinziira ku nze. Osegeera? Kati n'obaawo yagiraba nga mukugu mu firimu najja nampa amagezi, firimu yabadde nnungi naye yabulamu kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Osegeera? So mbadde nsaba luli bw'oba wakozesa kamera bweti kati kozesa kamera bweti, luli bw'oba wakozesa sawundi bwati kati kozesa sawundi bwati, luli bw'oba wakozesa director gundi kati gezaako ku director ono, nti n'oyongeramu ebintu ebyenjawulo kweri gye wasooka okukola. Kuba jjukira bw'oba okola firimu making sure nti firimu gy'okoze mpya esinga zonna ze wakola emabega. Awo nno si kyangu. Omanyi lwaki kyangu? Kubanga onoonyezza okumanya. Osegeera? Naye bw'ogamba nti sijja kunoonya kumanya oba sijja kusoma oba sijja kubiyiga, ssebo lino ssomero. Bw'omanya nti sijja kubiyiga kitegeeza ogenda kukola firimu nga zonna zifaanagana. Ate firimu eno akawukanyemu ndowooza baakyusizza gundi kati yazannya naye nga omulamwa tulaba nga gwe gumu era bye baazannya mweri kyenkana ne mweno bye bakoze. Ne bw'onookyusa omulamwa like story gikyusizza, luli twazannya ku bafumbo ababaliga mu bufumbo bwabwe, olwali tuzannye ku mwana ayendera ku ssomero. Otegeera? Ne bwe tunaamuzannyako nga obusobozi bwo bukyali ku kiri ekyemabega kijja kufaanagana nekiwakola ki nekiwakola lole. Naye buli wokola project like okoze film making sure nti okola kituyita research
onoonyereza ofuna abakugu abakusingako kkiriza kuba kankubule mu firimu tusiŋŋana osegeera bwe tuba tusiŋŋana mu firimu weebuuze because olina gyeyagala okukola ki okutuuka n'omulabi ono olina okumuwa ekintu ekirungi kuba kannaggambye omulabi ye tajja kumanya bizibu byabaddewo si byagala okulaba ye ayagala kulaba kituufu kyewazannya kiina kyekimwongerako tulina ebizibu bingi olina omuwa ensonga lwaki alaba firimu yo olina omuwa ensonga lwaki alaba firimu ensonga eyo gy'omuwadde kituufu emukwatako enaamusikiriza firimu nnyingi zasobola okulaba naye lwaki yandibadde alaba firimu ya perfect oyogedde bulungi erina kyenaamusikiriza ekinaamukuuma ng'agiraba oba olunagissaamu bw'ati remote enaamubeera mu ngalo jamu badde bina n'omulamwa tebirina jjamu asooka abuuse sininga mmeka agendera eri maaso alaba eriyo ebinaanyo yes ayinza okubuusa bw'ati speed omanye baziraba mangu abo speed kalimoto kambira kumpi akira kola nga olunno tinaka soko linemu awo ekegedde kati kokoza mu maaso eyo kekajja omuwaliza okuddayo emabega kati eno firimu kanjire mu njirawe yonna okegedde naye bwe naabanga ng'agiddusa yonna ng'efaanagana jamu genda londereyo kafirimu akalala olwo gwakutadde ne bwali kisiŋŋana katale nga mwagikoze ng'ennyuma etya taliddamu giraba kubanga eyo gye yalabye emudisappoint kyeyo kyennyini taddamu ne bwabasanga awo temumanyi kuzanya ebimuzanya tebinyuma okyegedde kale kirimu nnyo okuyiga kwajjukira firimu okuyiga tekuggwayo naye olina okukakasa nti ogenda oyongerako